twebaza Mukama ku lw'omulwadde oyo. And we thank God for that person. Bamuleetedde ku miguwa. They brought healing naye chain. avuddewo n'oluyimba olw'essanyu. But now he has left with us. Omusajja wa Katonda amutaddeko The man empeta. of God has placed the ring on him. Abadde ayogwa eddalu kati avuddewo nga wa ddembe. Glory to Jesus. Ekitiibwa kya Mukama. Era bwe twogerera. And as we speak right now, omusajja wa Katonda amaze okuyitayo omulwadde the man omulala. of God has called down another patient. Ate ka tuwulire eki ekyabaawo. Let's hear what happened to this person. Yabachi. Kama yebazibwe pastor. Amen. Pastor sister wange ono yali asoma. This sister of mine was studying. Yali asoma. She was studying. And then some diseases attacked her. They brought her back home. She didn't even sit for examinations. We've moved all over and things have failed. Now you can see she's now having even a tube, so she urinates through that. I'm the one who feeds her. Yes. I've brought her here so that you pray for her to be healed. Omulwadde oyo golengera ku screen yo. The sick person you're all seeing over your screen aleeteddwa muganda we. is brought here by the brother. Agamba tasobola kulya. They say that she cannot eat by herself. Tasobola kwenywesa. She cannot. Baliisa muliise. They just feed her. Tasobola kweyamba. She cannot help herself. Era ng'ekyamazima afulumira mu kapiira. The truth is that she uses that bulaza kwe kusalawo amuleeteko wa pastor so Eyagwa. that the brother decided to bring her here abeere ng'amusabira. so that she be prayed for. Era omusajja wa Katonda amaze okumuteekako empeta. And the man of God has placed the ring over her. Katusabe ekisa kya Katonda. And let's pray the grace of nga God bw'awonyeza abalala. as she heals ate others. akwate ku sisita ono. So let God touch this naye sister aveewo n'oluyimba so that she olujja. goes with a new wanika song. emikono gyo tubeere nga tumuteeka mu maaso ga So lift Katonda. up your hands so that we can empeta have ya the buckle. Katonda esobole okumusumulula And mu so that linnya erya the ring Yesu. of the Lord that will set her free in Jesus' name. Can I prophesy? Ndagule. Prophesy, man of God. Go deeper, Papa. Zoom it. Leke empeta ya Mukama ekole. Let the ring of the Lord work. Empeta ya Mukama ekole. Let the ring of the Lord work. Etandise okukenula yeddo. It has started pulling out the witchcraft. Liiryo lifulumya amasiga. It is drenching the witchcraft from her body through tears. Empeta ya Mukama ekola. The ring of the Lord is now working. Pale. Buuza muno nti naye kye kiri mu mpete. Ask your neighbor, but what is in this ring, you people? Laba kyekola. Look at what it is doing. She came when she wasn't behaving like that. Esikayo buli kimu kyonna. It is now pulling out each and everything from her. Ekyakolebwa. Whatever caused her illness. Waliwo akapala k'omunda akamyufu. There was an underwear, a red one, Omwana ono kaamubulako. that disappeared from her. Naye tamanyi gye kaalaga. She doesn't know where it went to. Waliwo omuvubuka There's a young man eyamukwana that conned her n'amugaana. and she refused him. N'asindika amayembe So he sent to her demons ne gano n'akapala k'omunda. and they picked that underwear. Yakanoonya nga takalaba enju She yonna. looked for it in the whole house but she couldn't find Naye it. tamanyi gye kaalaga. She had no idea where it had disappeared to. Eddogoba eryo bwe lyakolebwa That is how the witchcraft was done. nti tolifumbirwa musajja mulala yenna. You'll never get married in life. Waakiri ojja kulwala ekikulukuto. That at least you will bleed. Waakiri ojja kufuuyisiriza mu You kaseke. bleed non-stop or you release from a Naye yakikola. catheter. But whoever did Njagala it, kimuttire. to get back to where they came from. Dayo. Go back. Go back.
go back. tandika okubisindika. Send them. Biddeyo. Sindika n'amaanyi, teekamu amaanyi, gamba biddeyo. Abali ku ttivi Teekamu amaanyi, musindike. gamba biddeyo. Send them. Biddeyo. Dayo. In the name of Jesus Christ. Mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Be healed. Wonyezebwa. Be healed. Wonyezebwa. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. You are free. Owonye. You are free. Oli wa ddembe. Thank you, Jesus. Hallelujah. Miracle walking God. We serve a miracle walking God. He's the Alpha and Omega. We serve a miracle walking God. A miracle walking God. A miracle. We serve a miracle walking God. We serve a miracle walking God. Miracle walking God is the Alpha and Omega. We serve a miracle walking God. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama. We give the glory and honor back to God. Ekyamazima mwana muwala gw'obadde olaba ku screen gwe baleese basitula. The girl you saw on your screen, Omusajja wa Katonda amutaddeko empeta. the man of God that placed the ring Era on her, omulengera wuuli gwe baleese basitula atandise okwetambuza. the person they brought Carol, now Kitegeeza she can ekawaala walk. waliwo Yesu It akegalonga means that za here Kawala, there Mukama. is Jesus. Ate nate era tubadde tukyali ku mulwadde awonye. We were still on the other sick person who got his deliverance. Ne bayitayo omulwadde omulala. Now they have called out another sick person. Omukadde ali mu bulumi. This woman is in pain. Ekyamazima tabitegeere The ebiri ku truth nsi. is that she doesn't understand what is happening. Naye ate era katuwulire We need to hear ki ekyabaawo. what happened to her. Yabaki. What happened? Tiwali gwali naye. Aliika. Omutwe gunzita gwayingiramu ebintu bingi nnyo mu mutwe. I'm feeling a lot of headache, and headache is really. Omutwe gukuluma gwa katambaala akako kafunyerere. Genda Thank you, Jesus. Biddeyo mu linnya erya Yesu. Biddeyo. Let them go. Biddeyo. Go back to where they Biddeyo. came from in Jesus' name. Biddeyo. Biddeyo. In Jesus' Glory name. to Jesus. Yes. Omukyala azza omutwe nga gumuluma nnyo. Omusajja wa Katonda n'amuteekako akatambaala. The lady who was crying of headache, the man of God has placed her Musumba hanky. Yiga n'amugamba agenda asumululwe mu linnya erya And Yesu. Pastor Yiga has just spoken a word. Basebo ne that she's banyabo going to tuli mu heal. kiseera kya kusabira balwadde. We're still in the time of praying for the sick Era people. olwaleero lunaku lwa And Sunday. today is a Sunday. Naawe wenna ali eyo ng'oyagala okusabirwa. If I told you then you want to be praying Olunaku for. olwokutaano tubeera ne overnight. On Friday we have overnight service. Olunaku olw'Esunday ne tubeera ne And service. Sunday we have a service like this one. Omusumba Yiga mwasabirira Where abalwadde. Pastor Yiga prays for the sick. Naawe ali eyo ng'ogamba nandyetaaza nsabire naye ntya kamera. Whoever is there, you say, I want to be prayed Abeerawo for. olunaku olwokubiri. He's always say on Tuesday Abeerawo olunaku olwokuna. and on Thursday N'olunaku olw'omukaaga. and on Abeera ne Saturday. kye bayita counseling. There is even counseling. Ofunayo ensigo ya mitwalo You come 10. with your seed of 100,000 N'ojja n'omusisinkana mu counseling. and you see him one on one N'abeera ng'akusabira. and he'll pray for Ate you. ka tulabe eki ekyabaawo eri musajja And let's mukulu. hear what happened to this gentleman. What happened? Kyekyabaawo. Mukama yeebazibwe. Praise Amina. God. Mukama yeebazibwe. Amina. Ono muzeeyi wange ndudde naye nga mulwadde. This is my father, and it has been a long time he has been sick. Okuva olunaku lwe yali asereka akayumba ke ak'obusubi mu kyalo. From the day he was making his house in that village. Eddaala ne liniguka n'agwa. And then the ladder had to slide and he fell down. N'amenyeka omugongo kuva kwolwo. And his back got broken from that day. Taddangamu kuyimirira. He has never stood by himself. Kale ne tumutambuza mu madwaliro. So we took him over the hospitals. Ne bagezaako okumujjanjaba. They tried to treat him. Naye basawo baakuba ebifaananyi ne bagamba. And the doctors made the x-rays and they said, Mbwegumba lyava mu position. it's the backbone which went off the position. So nensalawo muleete muzeeyi. So I decided to bring my father, Pastor amusabireko. pastor, so that you pray for him. Addeyo mu kyalo ng'awonye. So that he goes back to the village when he's healed. Mu linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Bw'otunuulya omugongo guno Once you look at that back, sayidi emu ntono
ekirala side kizimbye. One side is shrunk and the other side is kind of swollen. Let me hear what he is saying. Kampulira omwami ono kikyagamba. Sebo, Mukulu, what do you want God to do for you? oyagala Mukama akolere ki? Badde njagala. I wanted this back is paining me a lot. Even this leg got paralyzed. Wangi Sebo, And come so that pastor prays for me because that pain is too much. I want to be healed as others. Do you believe that God can heal you? I believe. Thank you, Jesus. Remember a big war. Jukira olutalo olwali olw'amaanyi. Mukyala wo bwe yagenda bwe yanoba. When your wife left you, n'agenda n'abeera wa maama we. She went to stay at her mother's place. You went there. Wagendayo. When you went there, we wagendayo, olwanagana nabo. You fought them. You wanted to take her by force. N'osamba omukazi nazaalawo. You even kicked your mother-in-law. Emigere miyitirivu ennyo. You kicked her many times over. Ate nga yakuzaalira mukazi wo. Yet she's the mother of your wife. Ate nga n'omukazi okunoba yali nsobi yo. Even your wife to leave, it was your mistake. Ng'owuliriza nnyo abeewammwe. Because you used to consider your family's mu kifo ky'okuwuliriza mukazi wo. Ideas instead of listening to your wife. Is it true? Kituufu oba nedda? Kituufu. Prophesy, man of God. Prophetic confirmation. He said that is very true. Lwaki yasamba nazaala we? Why did you kick your mother-in-law? Tumusonyiwe? Should we forgive him oba tumuleke? or we leave him? Wangi? Say what? Omanyi kye bayita okusambira maama wako? Do you know what they call kicking your mother? Nawe You wakimanyako? came to know about it. kintu ekyo nange nakiwulirako naye nali nkyali nnyo. I heard of it, but I was still. Saabitegeera nnyo nnyo. I didn't understand it and Tumuleke? Should we leave him? Tumusonyiwe? Should we forgive him? Bameka bagamba tumusonyiwe? How many say we forgive him? Tumale gasonyiwa? We just forgive. Abasajja Men. obanga okyankalanye ne mukyalawo, Whenever you have misunderstandings with your wife, please respect. bambi abafamile ye bawe ekitiibwa, balekere ekitiibwa kyabwe. Tofuma mukazi n'omulangira Don't n'abeewaabwe. beat your wife and even assure her of her poverty in her family. That is how he was doing. Nati nono bwate bwabadde ng'akola bwe yali akola. N'ofuma mukazi nyoka kuzaala. You abuse Oluusi your mukazi mother. wattu yamuziika n'adda maama we. Sometimes she buried her mother long ago. N'ofuma mukazi n'omulangira n'abeewaabwe bonna. She's a woman and assure her of all her family, the failures in her family. N'otuuka omulumba gye yanobera. You even attack her N'osamba where akati. she went to. You, Nakati genda osambe. and you kick the mother. You even kick your wife. You also go and kick even now. Get up and go and kick. Okyasobola okusamba Can you sebo? still kick Tunula eno, her? tunula Can eno. you? Look here. Look here. Okyasobola okusamba? Can you still kick her? Wangi? Can you still kick Kati her? osobola okusamba? Sobola. Eh? Sobola. Osobola oba tosobola? Sobola. Osobola. Sawulidde. Nga bwe wasamba nazaalawo.
nga bwe wasamba nazaalawo kati essaawa zino okyasobola okumusamba? Sisobola saawa zino. Baba. Katonda agenda kuwonya. God is going to heal you. Naye toddamu kukozesa magulu gano nsobi. But don't use these legs to make a mistake. Katonda yagakuwa. God gave you these legs gakutambuze to help you move. okole emirimu gyo. Do your work well. So si kusamba bantu. Not to kick people. Laba muteekako empete. As I put this ring on him, njagala etandika okujjanjaba. I want you to start treating him. Nawe teeka emikono mu bbanga You also tumusabire. put up your hand and we pray for this man. Musabire Mukama musonyiwe. Pray for him so God can forgive him. Mukama jjanjaba omugongo ogwo. Let God forgive him and treat his back. Saba nnyo sikuwulira. Pray hard. I can't hear you. Raise your voice. tuwongayo omwami ono mu mikono gyo osasireko yesu wange weesoboleyo okusema omwoyo omutukuvu tomuleka kuddayo nga bwazze mukama olwaleero leka wabeerewo oluyimba olujja olugwaku lw'omwami ono mukama olwaleero leka wabeerewo oluyimba olw'essanyu olwaleero leka wabeerewo oluyimba olujja katonda nannyini eggulu n'ensi weegulumize eggumba eriba lyabwenyezi lyasesetuka mukama leka osumulule owonye mu linnya lya yesu omwana katonda omulamu omwoyo omutukuvu weerage omwoyo w'ekisa Owonye. Genda era osambe. You can kick them. Shot them. Webale Yesu, webale Yesu, webale Yesu, webale katonda waffe, webale, webale Yesu, webale Yesu, webale Bwana, webale Yesu, webale katonda waffe. Sabo. Gentlemen. How do you feel? Wewulira otya? Pulira amaanyi g'amaanyi kati wendi. I feel I have a lot of energy where I am. Neebaza pastor ekintu kyankoledde. I want to thank Pastor what you've done for me. Okundeeta mu kkanisa eno. For coming in this church. Neebaliza ddala n'abalala abasigadde ne Mukama akikole nga bw'akoze. And I pray that may God do it to others as You can thank God for all the days of your lives. Don't kick again. Toddamu kusamba bantu si lwakuba owonye. Basebo ne bannya b'ekitiibwa tubiddiza Mukama. Ladies and gentlemen, we give God the ekyamazima omwami aleeteddwa nga asituddwa. The gentleman was brought being carried. Omusumba yiga n'amuwa obunnabbi. And pastor prophesied to us. Yasamba nazaala we. He kicked his ekyali kyamuviirako amagulu okuba nga gagongobala. That was the cause of his naye twebaza katonda wa pastor yiga asonyiwa aboonoonyi. Era ng'asobodde okusonyiwa omwami. And he has forgiven the gentleman. N'avaawo n'oluyimba olujja. And he has gone with a new ate era song. nate omusumba ayiseeyo omulwadde omulala. Has called another sick person. Katulabe eki ekyaba. So let's see what happened. Yabaaki. Pastor, what happened? Amen. Amen. Pastor, ndese brother wangu I brought my brother here. Yagwa kabenje. He got an accident. Emikono ne gimenyeka n'amagulu ne gamanyika. And these hands or arms got broken and even the legs. oyo golengera ku screen yo. The person you're seeing over your screen. tasobola kutuula wadde okuyimirira. He cannot sit neither stand. Era nga mwannyina agambye yagwa ku kabenje. And the sister explains that he got an accident. Amagulu ge ne gamenyeka. And the legs were broken. Naye tukkiriza Katonda w'e Kawala. And we believe the God of Kawala. Nti agenda kutuula ku lw'amagulu ge. That is going to dwell into his head. Naye aveewo n'oluyimba olujja ku lwaleero. And he will go with a new song. Katulabe omusajja wa Katonda ky'amugamba. Let's see what the man of God has to say. Kati emikono gibeera bwe gityo tegivaayo. So do the hands be like that? Ye musumba talina kyasobola kukola. That is how easy can emikono gyesingirawo. They are like that. Are they stuck there? Tegyekolola musumba. The hands could not straighten. Kati mumwambaza mutya So how do you dress him in a t-shirt? mukaka bukazi. Tumukaka bukasi mikono musumba. We just forced to straighten the hands.
There we can see the gentleman lying down on the floor. And this gentleman, they say that he got an accident. He cannot do anything by himself. Neither to dress up by himself. They just help him. So the sister brought the brother here for the pastor to pray for him. And we believe that the power which is over this place is going to do a miracle in the name of Jesus. These hands which are paralyzed, I put a ring on them. I want the Lord through this ring, I want it to clear the hands of this man, even himself. He lives here while he can walk on his own. Put up your hands and start praying for this man. Be serious, I want to hear you pray. The power of your words is very important. This one God is going to do for you your own. Katonda ayi Mukama gwe Katonda akola ebikulu ebinene, Katonda akola ebitasoboka eri amaaso g'abantu abalala, gwe Katonda akola mu kifo kino, gwe Katonda awonyezaako abantu abalala tulaba, gwe Katonda awonyezaako abalala Mukama, gwe Katonda y'omu asobola okuwonya ayi Katonda omusajja ono, wonya omuvubuka ono ayi Mukama, abeerenga akola ebyekisa omwoyo omutukuvu, omwoyo w'ekisa sebo leka wabeerewo enjawulo Mukama, omwoyo w'ekisa sebo leka wabeerewo omusayiko Mukama, weegulumize kabaka wabakabaka, weegulumize omwoyo omutukuvu nga bw'okyalidde abalala, nga bw'owadde abalala oluyimba olw'essanyu. See what's going on. See what's going on. Take a look. Take a look. Take a look at what is going on. The hands have started stretching. The ring of God is at work. He has started stretching over his hands. Come on, let's clap our hands for the miracle. Hallelujah, 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 hallelujah. Somebody shout hallelujah. There is a miracle over here. waliwo amaanyi ga Katonda gali mu kumukyusa, waliwo ekisa kya Katonda ekiri mu kujjanjaba, waliwo ekisa kya Katonda ekikutte ku mulwadde, ekyamazima wuuyo atandise okuyimirira, atandise okuyimuka, atandise okuyimuka, atandise okuyimuka. Weebale Yesu, weebale omwoyo omutukuvu, weebale Yesu, weebale Yesu, weebale Yesu, weebale. As you can see, he's trying to stand by himself. Amanji gagechitalo mumusai ogwa Yesu ogwaika waliwo amanji gagechitalo mumusai ogwa Yesu waliwo amanji gagechitalo mumusai kwa Yesu ogwaika waliwo amanji gagechitalo mumusalaba gwa Yesu. Waliwo okuwona okw'ekitalo mumusalaba gwa Yesu ogwaika waliwo okuwona okw'ekitalo mumusalaba gwa Yesu. Lift up to Jesus. Come. Yeah.
omulwadde atandise okwegezesa. He has started testing himself. Wuuyo atandika okutambula. He has started walking. Twebaza ku lw'empeta ya Mukama ekola ebyekisa. We thank for the ring of God. Twebaza ku lw'omusajja wa Katonda Pastor Eyagwa abizaayo. We thank God for the man of God Pastor abizaayo. Omulwadde atambudde. The sick person has started walking. Glory to Jesus. Laba empeta kyemukoze. Look at what the ring has done to this man. Yes. Laba face. Look at his face. Wanoona bibadde bifuluma. Things were being released. That being drenched from his body. N'ensingo yali yakyama. Even the neck had a turn. Omusajja wa Katonda amutaddeko omukono gwe. The man of God has laid his hand on his head. Ekyamazima ali mu kiseera kya kusumululwa. He's still in his time of deliverance. Twebaza Katonda akola ebikulu n'ebyamaanyi. We thank God who does powerful things. Twebaza Katonda akola ebyekisa. We thank God who does merciful things. Kubanga asobolodde okusumulula omwami ono. Because he has delivered this person. Ekitiibwa kya Mukama. The glory back to God. Naawe wenna ali eyo. Whoever is there. Ng'oli mulwadde oba ng'olina omulwaddewo. You're sick, you have a person who is sick. Ojja ku lunaku olwokutaano. You come on Friday. Oba olunaku olw'Sunday. Or on Sunday. Omusajja wa Katonda Pastor Eyagwa asabirira Where abalwadde. the man of God prays for the sick people. Oyinza okuba ng'oli eyo ogamba saagala by'abantu bangi. You may be there and you say, I don't want it many people. Osobola okujja ku lunaku olwokubiri. You can come on Tuesday. Olunaku olwokuna. Or on Thursday. N'olunaku olw'omukaaga. Or maybe on Saturday. Sobola okusiika n'omusajja. Yimirira ku bigere byo buli muntu yenna. Buli muntu kwata wakuluma. Everyone touch where you feel pain. Tandika okusaba. Start praying. Anoonya omulimu saba. Anoonya omulimu saba. If you want a job, start asking for that job. Anoonya olufumbo saba. Want marriage, ask for marriage. N'abali ku APS saba. Even you that's on TV, pray. Mukama tugabirire. Katonda wa Ibrahim, Katonda wa Isaka ne Yakobo. Labanga Mukama twetaaga Mukama tukolere Yimusa eddoboozi sikuwulira. Raise your voice, I need to hear you. N'abali ku Facebook musabe. Even you on Facebook. N'abali ku APS maka gammwe saba. Even you on ABS TV, pray. And you can see her physically, pray. Sabira omuzimu gw'obwavu. Pray for that spirit of poverty to go away. Saba omwoyo gw'amabanja. Pray for that spirit of death to leave your life. Bonna weerako n'akawunti ng'eriko ssente. emyoyo gy'ekidibo emyoyo gy'obutakulaakulana leka give mu bulamu bwaffe leka give mu famire yaffe leka give mu baganda baffe leka give mu bazadde baffe emyoyo gy'okufa emyoyo gy'okudda emabega emyoyo gy'obutakulaakulana emyoyo gy'obutakola tugiragira okuva mu bulamu bwaffe tugiragira okwabulira obulamu bwaffe tusaba tubeere baddembe tusaba Mukama otusumulula omwaka guno tusaba Mukama otuteerewo enkulaakulana mu bulamu bwaffe ebyalema omwaka oguwedde ebyalema abazadde baffe ebyalema famire yaffe ebyalema baganda baffe leka tubikole Mukama leka tubikole obwago obwali bwagaana emirembe egyali gyagaana kitange leka tugituukeko